ekibuga nga bweyimiridde okuviira ddala luli nga abatembeeyi n'abatundira ku nguudo baggiddwako saako okugoba balubyanza n'abannaffe aba takisi ezitikira ku nguudo. Kibuga kitambula kitya kifaanana kitya era omulimu guno gukwatiddwa gutya. Negattiddwako chairman Yellow Checkers CEO teera nga musajja kati ate yafunye ebitiibwa ye chairperson wa zi pressure groups zonna eza NRM kati naddala ezo zibadde zikolera wansi wa Ssaabakunzi w'ekibiina Director Mobilization Madamu Seninde. Nkwaniriza ssebo Tony Ssekigudde. Esebo. Buuza ku balabi baffe. Abatulaba mwenna abatulaba era abagoberera Kingdom. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ate abayisiraamu salaamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sijja kukoowa kwebaza Pastor Kiganda omulungi omusajja oyo akoze enteekateeka ennungi ate yagala bannayuganda okulaba nti ne bannayuganda basobola okutegeera ekigambo kya Katonda. Naddala nnyo buno obulokole ebiseera ebisinga abamu babuyita waggulu naye Pastor Kiganda abuulira ekigambo ekiviira ddala ku kikolo ekikugaggawaza ekikuteekamu essuubi nti naawe oli wa mugaso mu bulamu bwo ate n'okulaba kutandikira ku famire. So Pastor Kiganda tukwebaza webale nnyo ssebo balire ddala ate n'okutunulira naddala n'emijiji gino olaba ne bassebugenyi baavaayo bakkiriza ne batereera so tukwebaza Pastor Kiganda ssebo webale nnyo webalire ddala omulungi. Ssebugenyi agambye noonya kaluluko ssebo mulekeye akameeya yakatya n'akaddukamu oba alidda ddi tutandikira awo sente zaafu. Yenze Ssekigudde Tone chairman national chairman owa Yellow Checkers Ssaabakunzi ate naddala nti ate ne pressure group zonna ate nze ssentebe waazo mu ggwanga laffe Uganda. Njagala kutwala okwebaza ennyo Ssaabakunzi w'ekibiina ky'NRM Madamu Seninde kubanga era yatukozeemu omulimu era yasobola okututegeera nti abo be bakola omulimu gw'obwannakyewa. Njagala kutwala okwebaza mukama wange Hedrick Lwaboogo nga yakulira enkonome ya Uganda okulaba nti atandise ate okuddamu okusomesa abantu okutegeera ki obutale. Atandikiddewo yakoma. Yatandikiddewo yakoma kuba kati akalulu kawedde kati bwe akalulu kaba kawedde abantu balina kusigalawa balina kufuna omulimu mukola gwa nakyewa n'ate nawulidde ba chairpersons mu luvuuvuumo abaagala okwekalakasa butebasasuddwa ng'ate mukola gwa nakyewa bana NRM mubadde ki abaliwa anti nalaba n'abeekasanga teyo baavayo ne bazingako ekyo mutusasule mwagala basasula nga pulezidenti tannaba nakulayira. Pressure group zino nti zibadde zibulamu okwegattira awamu era nga tosobola kumanya kuba buli muntu wagamba nti yakola buli muntu yakola naye kiki ekibagattira awamu kiki ekibawumbyewombye ensonga lwaki ngaffe twasazeewo tugamba katukole liliyoni emu egatta Uganda yonna katugende nga tumanya pressure group be baani abatuufu betugobera nabo kubanga abatuufu era tubamanyi kuba bali ku kitebe ky'NRM abakulirwa Honorable Seninde kale kati tusuubira nti abo bonna tujja kubatuukako ng'akaseera katuuse. Esebo kale mwetekedde mutya 12 awo tuyiseemu katono tulyoke tutugende mu kalulu 12 ogwokutaano. Siwe mumulayiza? Yes. Enteekateeka gye tuteeseteese okubeerawo mu bungi ekifaananyi kubanga President Museveni tulina okubeerawo mu bungi ate okumuyozaayoza n'okutuuka ku buwanguzi era bwe twakola ki bwe twafuna. So nga ffe pressure group tugamba nti omulimu gwaffe tetuzikiza ate kati ffe tusuubira nti essaawa zino twava mu kalulu niffe twatandikiddewo manifesto kubanga ekikolo kyaffe oba kati nga yebolaba Yellow Checkers Yellow Checkers erondola manifesto kati abalala bonna balabira ku Yellow Checkers nti waliwo
kyetusobola okuba nga tukola nti kisoboka kati ffe twatandikiddewo okulondola programu za gavumenti n'okuzimanyisa abantu kubanga wansi ku ground abantu babulamu okusomesebwa okumanyisibwa kati singa pressure group zino naddala nnyo nti singa zifuna okumanyisibwa ne basobola okutuuka wansi okusomesa bannayuganda basobola okutegera programu za gavumenti era nga bwe zitambula sebo. Mwagala atandikirewa ku saidi eyammwe eyaffe atandikire ku ki pulezidenti akaseera kano wali abagala ebifo waliwo abagala sente wali abagala sako oyagala batandikire kati nga ffe pressure group okubanga twegattidde wamu kyetulina okukola kiri ekintu kimu pulezidenti Museveni kwe kukwata esente n'atwongeramu mu mugundi yaffe gye twakoze ekirala ekyokubiri nti tulinamu n'abasinga abamu ng'abaana basoma tebalina mirimu singa batukkiriza okuba nga tuleeteyo amannya ne babawa ebifo kubanga ebifo weebiri bingi Museveni byakola ki byalina nga mwami Museveni so tusuubira nti ku guno omulundi naffe kennyini ow'ekitiibwa pulezidenti Museveni tulowoozebweko ebifo gyebiri ssebo by'osobola otuwa era bye tusobola okukolera emirimu olaba twogerera kibiina ky'enaalemu nga tetusasulwa naye ng'ate aboogerera ng'era abasasulwa nga tebalina bye bakola muwamba baddombo baddombo tetubawamba naye tubayambako olw'ensonga mirimu gye bateekeddwa okukola si gye bakola okufuna opondo kati ofuna opondo yabulirawa yali ekya palamenti yali anoonya akalulu ka bukadde era nawaba anoonya naye essaawa zino abantu baagala nnyo vibe y'abavubuka era y'ensonga ssaawa zino navuddeyo nange okwesimbawo ku kifo ky'obwa chairman LC1 saidi ziri ezaffe oba muno mu Kampala saidi z'ekakuuto kitegeezebwa nti bwe mba ndi chairperson LC1 saagala kifo ekyo naye ekifo kyenjagaliramu abantu okubasomesa LC1 ya chairperson mulimu gwe ki gwateekeddwa okukola kale awo tugenda okutandikira kasita kitugenda kaawo mugana wange Bagonza sebo nkwaniriza nange nsanyuse nnyo nate okubeera live ku mpewo za KTV sebo okkiriza namuseko bannayuganda yonna gye basinzidde okutulaba enkya ya leero nze Bagonza Thomas omwogezi wa National Peasants Party sebo nkwebaza olw'omwaganya gunyo era njagala n'okwebaza Bishop Dr. David Nesindi Kiganda olwa platform eno. Tutandikire ku wali sebo ogenda kuba road council mukadde wange lwakalulu ndowooza tekatambula nga bwe kalina kutambula naate wasigaddeyo era mpulireyo abantu waffe road council wange Thomas Bagonza mutumidde bwe tuba twogera nabo ku mpewo okwo basigala bakukkiririzaamu ebitambula mu Kampala byonna obiraba n'ebigenda mu maaso tugenda kubeera nga tubyogerako naye essira ndowooza batusooke tuliteeke ku LC kuba naye wali weesimbyewoko kituufu oli mumativu n'akalulu kano okubeera nga kagenda kubeera ka mugongo oba wandyagadde kakyusibwemuko okulonda ku LC ekisookera ddala baaluddewo nnyo ku ssaawo naye twebaza Katonda nti kubaddewo otunuulira okulonda kw'abasente kugenda kubaawo naye tebanakakasa so otunuulira okulonda kw'abasentebe minisita akozesa obuyinza bwe wa local government abadde ayissuinga nga instruments almost ayissuinze nga ziri 2-3 ng'akwongezayo bwongeza kyetulowooza nti abadde alinyiridde nnyo eddembe ly'Abannayuganda okwesalira abakulembeze ba LC wakinajjukirwa nti LC ezo nga obukiiko nga bwe bwali obujjuvu mu 2018 nga bakabulondo otwogerera obumu nekola mutezikyawera ate nga bulina kooti z'ebyalo bwezituuza okulabika nti butabaganya batuuze akero situ nako ne katuula ku nsonga z'ettaka kati koramu bwe batewera kitegeeza bye bakola byonna tebiri mu mateeka kubanga olina kusooka kuweza at least 6 oba 7 ku bakulembeze naye ekirungi nti kabaddeyo ekibi ekikalimu kiri kimu nti akalulu kano kabeera ku byalo mu kubeera ku byalo neweesanga omugongo guno guyina obukyayi bwe guleetawo nti mwami hazi oluba nti abadde neiba wakubeereddewo mu buli kimu bwe mubeera mu bizibu muba mwembi agenda okutunula ku mugongo emabega nga Bagonza takulaba gwasuubira okumubeerako emabega awo mujja kuba kabanango forever baatugaana kawulayawulamu
abakadde tebamane batunula ate ne bwatatunula yaba ne agent abeerawo nga bamubalira tabawo kubulaba bulume kagayi ne gundi mazima so kati kazibu nnyo naye bwotunya ke tubaddemu kano ng'akabwalo di kansala kembaddemu tekiri mu kuwannanya bannakempe south bakimanyi nti balangirawo NRM namba 3 bamulangirira nga tawangudde I can authoritatively speak it kubanga nina DR forms so kati kate ne kayambako on the other hand kaleetawo ku transparency akalayini okusinga akabox kuba akabox nze otunya mu kanso gye ndimu ekawempe gye mbaddemu eno gye ngenda okufuluma kuba kansala namba 5 bakansalas abasoba mu 25 ab'NUP nga bakute kisooka ne ba independent babadde balangira namba 2 namba 3 namba 4 ekyo tekiri mu kubuuza so kati okwawukanako ne kana akalayini nti ko noona awanguddwa asobola concedinga defeat naga nti amazima gali nti layini y'omusajja etandikidde wakubi amakoone koza omusota so kati ekyo kyekisingako kukwate transparent levels ziba wagguluko okusinga kukali kali akabox kubanga akabox kizibu nnyo omuntu okukkiriza biba bivudde mu kulonda era tusaba ku mulundi guno kabeeyo however budget mwami byabakama gyasaba emala bulungi nnyo nokola kibayita secret ballot 50 something billion 59 to 60 billion kati bumbi obona mugongo jasinga ogenda funa presiding officer babale emigongo gy'abantu zigenda wa 59 billion abaana balondesa abawe emitwalo 2 buli lunaku agenda kulondesa leero n'enkyalondesa Lusittu akole ennaku endala 2 oba ku 3 ez'okuteekawo enkalana gy'emitwalo 10 kati tuwoza obuwumbi omwami byabakama 59 bugendera wa mu migongo gino egyalaini gye tukuba kubanga k'omugongo kekakyasinza okubeera cheap kyenyinza okugamba nti ne bw'ogamba wali wange mu kimwanyi nti beerondemu ssentebe ne baleeta erya osi n'abeerawo ba constable onaabeerawo bakuba bulungi omugongo temuli cost y'amaanyi eryawo so kati awo tulabawo nawo embeera ya Mariansingi newankubadde ajja kateekayo Tony ogenda kwesimbawo saidi z'ekakuuta eyo oli mumativu n'okusimba mu mugongo oba wandyagadde abantu bawandiike bupapula basuule mu box ekisooka okwesimba mu mugongo kikulu kubanga bw'otunuulira kati ekyalo ekyange kiriko abantu 400 amaka obamanyi n'obbamanyi kakati kitegeeza abantu abo 400 mu kyalo Ssemateeka eragira abantu 10 ekyalo ekyo okukola ekyalo kakati essaawa zino tuli bali 4 ng'amaka kati bw'otunuulira amaka 4 nti bagateekemu nti ate basobole okuteekawo box ndaba nga tekirina makulu aba accountability gye baagala okubbiramu ssente nti kyensobola okugamba mwami Museveni nga ye pulezidenti wange antwala ebintu bimu teekawo omukono ogw'ekyuma nti ssente zo zennyini tulina ebintu bingi byezikozesa naawe olaba ssente nyingi biliyoni 59 ndaba nga bo bennyini otunulira omusajja ng'alina mu kinnyonnyola okukyogera ng'ekyamazima nti alina ye kyabala ekiri emabega we ate ng'omwami ono muganda wange bwayogedde nti abantu bo bamalina okwesalirawo nti ono yagenda okubeera kiyamaani waffe kati tutunulira ssente ezo zigenda kukola ki ebimu ebiri mu paalamenti memba wa paalamenti omuwa ssente mmeka ezo zebasobodde okuba okumwongera kati omwaka ogujja bagenda kutuuka mu mmeka baŋambye edda zandibadde na 5 emyaka 5 emmotoka erina okuba ya bbeeyi bagonza emmotoka bayitaaga emmotoka eziwalampa ogenda n'otunuulira nti essaawa zino ensa y'okukulembera oba okulaba nti ng'obukulembeze obutuufu bwavuddewo wabula bubondo bwatandisewo bwa bizinensi kola ssente so kyentunuulira nti omulamwa ogwo bandibadde batunulira nga LC1 asasula omutwalo gumu ekibandibadde batunulira nti LC1 tumwongeze ssente asobole okusasula wadde ne begiba emitwalo 5 bakakadde kuba yatandikibwako LC1 alina obuyinza obunene nnyo
businga nno ne Osino kubanga chairman mulamuzi chairman wagamba nti oyo omuntu g'okutte wangi katubitwale tubimalire ku kyalo alina obuyinza kitegeeza ate asasulwa ssente ntono alina stampu y'ettaka bw'ogenda okutunulira si esimulondesa okitegeera so nga mwami Museveni nti ssente zino ssaawa zino ze muli mu kubala ze bali mu kuteekamu ssente nnyingi ekirala ensonga ey'okubiri nti bachairpersoni LC1 essente ezo muzikwata abantu mubatwale bagende basome ekyankwanzi bachairman basomesebwe chairman okuliko benda wa chairman nga yamazeeko emyaka aga wali wano mu kisenyawo nga n'amateeka tagamanyi tamanyi na buli kimu kitambula wabula amanyi sitampu okitegedde kati ogenda okwesanga bambi basajja batu bakoleramu ensobi nyingi ate ne zireeta abantu obukyayi olw'okuba tategedde musango gwateekeddwa kusala na kusigaza nga yo gw'okukyalo kati obutamanya ku bachairman buki bongi so kyensaba nti President Museveni akaseera kano ekisanja kino kyandibadde kyakukola na kyakusasula abakoze mu kibiina kye kati nga abachairpersoni abo hawansi NRM okimanyi chairpersoni we NRM w'okukyala alina obuyinza babawa 60,000 ate 60,000 bagifuna kyogamba ba vice chairman be NRM abo mu Buganda nkuwa nti wasobola kuweza nnaku 3 katona bakula amawulire nabo bagenda kwekakaasa bawa ba chairman ba vice tebabawa vice chairman we NRM sente zaali zimusindikibwa yali azivunaanyizibwako n'adimini muinayo n'adimini wansi kati adimini oyo gwe batuula ne chairperson office nyingi office kati akasene kaffe tukanya kulaba twenyesako amafuta sente nyingi era ffe twatunuulira nti owekitiibwa President Museveni nga ebyalo 7,000 admin parish chief otunuulira President Museveni ng'agenda mu kalulu twandibadde tugenda nga tulinawo obululu miliyoni meka 3 kubanga tulina structure zitandikira wansi ku byalo kitegeeza nti President yandiradde agenda okusituka ogenda okunoonya akalulu nga waliwo miliyoni meka 3 singa ero sizikola bulungi naye kati olunaku olwaleero twagenda okuyingira mu kalulu nga tuli 0 omusanvu mwagujjawa kati omusanvu we twaguweereza weewano kubanga twavaayo ffena okubanga tunoonya akalulu n'abantu okutegeera enale mu byekoze byebiriwa kakati bw'otunuulira percentage gye twafuna abantu ba tebalonda mweraba nga ngenda okuwummula ku bifo bya LC ku luno nga NRM bifo bya LC1 tubirina mu bungi era tugenda biwangula naye obuzibu challenge weeri weewano register nti ojagenda okwesanga register ng'esobola okukomawo ng'ate ekyalo ekyo mulimu abaafa ng'ate be bajjiddemu kati n'ogenda okwesanga ng'ate abantu abali ku kyalo kuliko bangi ate abasigalidde okulonda nekitegeezebwa nti omuntu ono gwe beesimbyeko asobola okusigalawo ng'akozesa register eri neekomawo mulw abantu bali bawangala nabo ate abamu abaafa dda na information jamuwa zobakola nkole register size ziri eza electoral commission bagenda zikola because village registers kyamaga ono mutuuze wange tuuzo nagende mu register okay katukomewo twongere okutunuulira akalulu kano so nga ate twagala n'okulaba ekibuga Kampala bwe kiyimiridde very soon okwebaza abantu olw'okuwa President Museveni bakuba ebyamamirwa bwogo bibaamu nkuŋŋaana za kusaba tezibeera z'abantu bonna Thomas musajja mwogezi wa kibiina ekya NPP abaawawaabira President Yoweri Kaguta Museveni naye olw'ebbula ly'ensimbi musango ne bagujjayo mulabye obwavu we buli obubi
temwalese na mubaka ate mufuneyo ka iPod wakiri Uganda ng'omutone kye batukoze okufuna obwenkanya mu ggwanga Uganda ng'ate mmwe ekyabbeeyi mbadde ngeraga nti be baagaana omusango gwa muta nti mwagwejjirayo kyabbeeyi nga gye nkomeza kubanga oli wagamba nti bw'omugaa nti obumu obwo tebwakola ye naga nti mu bujulizi bwe nti waliwo gye bwakola kooti negaa nti kakati gwe buvunaanyizibwa bwo gwattoye musango kakasa kooti nti ddala tebwakola kati balina okukola expert analysis ku buli kasava sava emitwalo egisoba mu 5 expert witness yatusabye ekitono $2 buli sava ate nga kooti yagala bonna kubanga bonna balina obukolako expert ki mu bisatu buli bisatu ogenda okumaliriza nga sente za $1 million z'olimu awo tozikola nyingi oba n'okuliyirirwa oba ne pulezidenti okubakangamu mujja kundiyirira tuli bawejjere ne bagaa tumuliyirire tulina kye tujja muliyirira tetuba tetujemedde ebiragiro bya kooti naye bw'otunuulira process yonna n'ogatako n'okuba nti toyinza kuba nti appointinze sijje mazima n'alayirira mu makaago kyonna kyoffe ng'ababazi okufuna obwenkanya mu kooti kibe mukyekengera naye sijja bigenda munyo kuba tebannaba basuubira okuwulira leero okusaba okwo bwe singa bakatyemula nti abaganye okujja era tujja mujja kugenda naye nga akimanye bulungi titemulina ssente muli bawejjere teri kubaliyirira sekigudde ettone teri kubaliyirira singa omusango bagulemezaamu Bagonza nga tugenda mu Kampala tugiyitemu eddakiika 2 zokka then tusobole okukwatako ne ku kya sipiika katono wandiwadde birowoozo ki ku balubyanza taxi ezitikira ku luguudo saako n'abatundira ku nguudo challenge tulina mu Kampala naddala kati abakulembeze abadde mu Kampala sookera ddala batambulira ku design ez'abafuzi b'amatwale development plans tekyo kikosezza nnyo bw'otunuulira plan yasooka okuba develop mu 1948 ne wayitawo emyaka emirala 2 never redeveloped oba redesigned mu 1968 mu kye bayita Kampala Development Scheme mu planning development eyo gye baakola baali baplaningira abantu 2,000 ng'era ekibuga bw'oyitako Old Kampala ne Kampala Road kiba kiweddeyo ne kati ekibuga kistretchinga paka gaba Buziga eyo ne kijja ne stretchinga paka Kutane ne Kawempe ne kimalayo eri Kasokoso side z'Ekireka so ate kati kirimu working and living population of 2 million Ugandans nti akadde kabeeramu akadde ne keegattako ne bakoleramu nga kava mu Kampala n'emiriraano so abantu abo wakati mu kunoonya ekigulira magolodi bataddewo emirimu batandisewo egya bodaboda bali mu transportation kuba batambula bangi mu kibuga naye amateeka agamu tegabala transportation nga bodaboda street vending bamutandise ne hawking so fe kitugaa nti embeera ya dduka ng'ogoba abantu abatalina mirimu tojja bamalawo ne oba ofootya wanga oliwo otukomuterako ekibonerezo naga nti capital wadde nnyina wa mitwalo 10 kangateko emitwalo 10 ku kabina wano gye enforcement obajja kooti ya State Hall naye abafunamu abatalina alternative so buno obuvunaanyizibwa bw'abakulembeze ba kibuga okuteekera abantu wano kuba tuli mu sizoni enzibu mwami haza abantu balina okuzza abaana ku masomero babadde mu biseera byabufuzi nga bizinesi zeesibye tezitambula bakava mu nnaku nkulu kati wobazinduukiriza nga omaze obbakozesa muganda wona akimanyi bulungi nti be baatikanga mu zibbaasi baali batembeeyi nga babasuubiza ez'emyoga eza PDM nga babatwala ku buliraale bye bakozesa okuguusa ebigendererwa byabwe by'ebyobufuzi era ne kololo bajjula kati wakati nga akalutonda banakulayika nti olayira wakyaliwo embeera enzibu n'otandika obbasenza olutinze ndowooza kulinnyira ddembe lyabwe kubanyigiriza ekibuga kyafunyeeko layiti kati kituufu naye kiyinza okozesebwa owa bomu tetukyamwegengera nnyo mala gatutegamu kibomu nga tetutegedde byonna tubitunula naye kati kye tulina okukola kiri kimu nti gwe buli lwolemererwa okuzimba obutale ekiremesiza obutale buli yake na bukenuzi anti busobola kukipayinga abantu benkana ki ogenda okutunulamu akatale keusaafi nga oli okubeera mu katale n'asibayo nga tafunye baguzi agenda n'atembeya emaali ye wano ffe twali alange aleeta ekirango ku KTV kituufu naye obusobozi ayinza oba tabulina muganda ng'omutembeyi kuba otunira capital gwe bakozesa ffe twali tulowooza nti ku lw'okwongera
promoting enkulaakulana ne cash flow mu kibuga Kampala nti obutale obuzimbi bulungi nnyo nga bumala bubeere ku miwendo gyali egisinga okuba wansi ate nga n'engaba yaabwo erimu obwerufu baleme kuwa nti olw'okuba ono kaddawo NRM ono osimanyaawo abano bayero kyekaza bava mu ofisi ya Lwabogo bawo oyo omutembe yennyini asaana kisooke kiyambeko bawukipayinga obutale obwo kuba boda bakole ne evening markets nti omuntu waba abadde mu katale n'atakola oba oyo atali mu katale leka olweggulo okutandika ne saa 10 mpaka saa 3 ez'ekiro akolere ku makubo agamu nga gali gazeetebwe ekyo tekiri mu buzibu ne China bakikola mu nsi ezaakula bakikola olweggulo obutale ne buba evening markets ekirala ku boda regulations zibeerewo era zikole wa boda sikanya naye kuvuga pavement sikanya na boda avuga wanuwe sikanya na boda ayisa kitaala naye nga nzikirizigana n'okuba nti alina ebisaanyizo byonna ebimusobozesa ng'omuyambyeko nti alina license ye mukkiriza okuvuga alina PSV wabaatika basaabaze alina third party alina ne helmet ye ne ka reflector omuyamba omugaye nti ekitaala bw'okiyisa fayini yeeno era okwasisa amateeka naye n'enkola y'okuba nti waliwo osi wa traffic ayagala miliyoni 3 ebbanja limuli mu bulago n'agamba ali wansi nti operation ekolebwe ne baziyoola ng'enseenene nga buli evaayo etaga emitwalo 10 oba obanyigiriza n'omukwatira license ya mitwalo almost 13 n'omusaba 15 n'omusaba breakdown n'omusaba ez'abagisindise n'omusaba n'enguzi eyo gita oba tomuyambe era nkyogenda kuddamu omukwate kyekimu ekyo kitono nnyo wasooka okubaawo order mu ngeri efaananako bwetyo naye n'enkola ey'okumala gabasindiikiriza mwami hazi kitunzi n'abatula balina stages ziwenda nga ne plan ze batambulirako nga wenkugambe za 1968 ezaakolebwa abafuzi b'amatwale tugenda kusigala mu ddoyo n'owadduka okukakana ng'obumenyi bw'amateeka bweyongedde sekigudde Tony otunuulira nnyo abantu wansi amateeka agagoba ababoda mu kibuga n'abalala bannabyabufuzi be bagakola okusinziira mu kanso zaabwe naye ate be batayagala ate abantu beeraba bakole ki babajjeko ab'obutale be twafunye abalala bagamba obutale tebunaba nakujjula bajje abamu bagamba batusasuza ab'amaduuka twayiseeyoko ne batugamba omuntu yambye tubadde tetukyalabika ate abamu nga bagamba twasiraanye bano be babadde batunonako ebintu ne babitwala eri ani abuzaabuza ani kiri kitya era kyandibadde kitya kakati bannayuganda kye balina okusooka okumanya nti eggwanga lyaffe Uganda ekibuga ky'e Kampala kikuze buli bintu byonna ekintu kasita kikula wabaawo ebintu ebisinga obungi ebikyuka bwe tutunulira mu nsi endala n'okusinziira wano ekibuga Kampala nga bwe tuli era nga bwe kifaanana bannayuganda balina eddembe kale no nti nsuubira ku kifaananyi ekiriwo tebakozesa kigambo okubagobako wabula balimu bateekerateekera kibuga ekibifaanana okuba nga kirungi kubanga tulina kituufu abantu bangi abalinamu bizinensi ate n'abaleetamu bizinensi ab'omu byalo abaleeta emmere abakola biki byonna kakati bwe kibanga ekibuga kiri bwe kityo era tosobola kiteekerateekera okuba nti kisobola okubeerawo nga kya mutindo kirungi ate n'abantu okukiganyulwamu naye ekintu bwe kyeyongera okuba nga kirungi nga kiri ku mutindo nammwe mweyongera okiganyulwamu so nze gundi yange gye nsaba nga owekitiibwa Pulezidenti Museveni ku lw'abantu bano ababadde banoonyako 10 tunoonye abantu bano bava mu zooni ki nti owangaalirawa era ovaawa era osulawa abantu bano tuddemu tubateeketeeke buto okusinziira gye bava nti owekitiibwa Pulezidenti Museveni nga bwagenda okuddamu okwongerako sente za PDM mu kibuga Kampala ateekeko sente nnyingi bano abantu bano bafune sente za PDM ayongere mu ka bizinensi ke oba afune wadda kimusobozesa okulaba nti asobola okweyongerako okutunda kubanga era nawe obanga oleese wano ebintu wano mu kutunda kabe we bali oli asobola okujja kaabe n'atakola naye ng'ate olaba abantu baki bangi naye bw'afuna ate wadda mu kifo ekituufu kasitoma aguze luli
era ddawo n'amusangawo. Kitegeeza nti bakasitoma asobola okwongerako obuki obungi. Naye ekyokubagoba obugobi ne basigala mu bbanga ekyo kikyamu. Kale olwakadde nsigaza eddakiika 5 mbadde nsaba buli omu akozeseeko 2 tulabe wawe muyimiridde ku kuvuganya okw'abasipiika. Thomas, ng'oludda oluvuganya oba oluwabula gavumenti terunavaayo kusonga ku muntu yenna, era sinawulirayo ali awo avaayo kwewana nga nawulira baliri ba Sumaani basemuju. Oludda oluwabula nalwo lugenda n'abaana 5 abakeesobolayo okusinziira gwe ku kifaananyi kyo. Lwaki muli muddire okubanga bo tebannavaayo kuleeta muntu? Ekisooka mu lukaano olwo ffe ng'abaludda oluwabula gavumenti tulina chances zonna. Teweerimba saagala beerimbe kubanga paalamenti ababaka 529 basomanamu actually naye as of now 529 NRM webeerinako almost 70% n'ekintu watu sta chances zozo standinga zibantu n'ekirala kinajjuka nti akalulu ako ke kamu ku bulungo ojjaka kuba president akasinga okuba mu ssente. Era bano ba candidate abavuddeyo abalala mu luwokaano basatizza nnyo ba incumbent newankubadde kigambibwa najja kitunyonyola abeerayo eri ne Mwami Museveni abatula naye nti bo ng'abaseeke bamaze dda okwendoosinga bano abaliwo nga bwe biri nkola yaabwe tuli omu aweereza ebisanja tennaba munnange kusala naye seeke yo yasazeewo Anita Among ne Tayeewa bagenda. Seeke kyesala ku kasitayinza kiwakanya ekyo kyonkukakasa kuba seeke agikubiriza ndowooza ye chairman Mau Mwami Museveni figa nnungi nnyo. Mau talina chances opposition talina chances ate siwagira opposition muwagira yatta omukago n'enara kubanga ye n'enaremu enjawulo tewali era ali mu abenaremu tebayinza muwagira bulazi ekirala ekiri mu reesi eyo bakandidate abamu bajjabuzi ku bagaininga nti baba kimanyi nti bano abaliko bagenda bamega naye najja negotiating obwa strips yagaye nti nze njagala trips 30 ekisanja kino bwazibalabalamu agenda okubisamu nga zikola ebbiliyoni zenga 3 oyo era abatasaliddwa abalala balobingiramu committees nti njagala ya budget ye so bwenneesowolayo wanene bajja kunzikakkanya balina we banteeka okuwangula wali asoga nti okuyegabane naga nti ono komiti yajja gisobola abalala baagala bafune bu budget ewajjajja nti neetaaga ebbiliyoni 2 okuyita mu babaka sera ababaka babaweera ddala ettooka epitirivu Tony Sekiguddemu na NRM so awo kyekyokka tewali oyimiridde wa ku 5 abo ekisooka ndi we NRM naye essaawa zino beŋŋamba nti nyimiridde wano ekyo mba nnimbi kubanga abadde kutakuweereza bulungi nga mu NRM anti kaakati seetaba mu mazina ga nkima ngesimanyi ekyo kyekyamazima ekisooka nga agenda okulondebwa chairman yalonda Pulezidenti Museveni ekyokubiri era bwe tuba tutunulira kuba bwe tuba ekifo ky'obwa sipiika tebakiwa musiru bakiwa mugezi era Anita Among bonna akyabasinga obugezi bwe tuba tubala omuntu azannya n'ateeba ali namba 5 ye tosobola muteeba mugezi kakati mu bugezi bwe bumusobozesa okufuna ekifo ky'obwa sipiika naye ng'ate nze muna NRM bwe mba ntunuulira essaawa zino siina we neetabaawo teri yakukuyeze kakati era bwe nzira eno nenzira wano ku TV sipiika obono mba nkolera bali pate akaseera ng'ate ke tulimu kakutusasula kati tone basiibule kakubasasula nakubuuziza wano mubanja noŋŋamba kati okijjeeyo bulungi tubanja Mwami Museveni tumubanja musiibule anjagala kwebaza mwenna bannayiro kyekasa abakonzi okubaako ku Kingdom TV mwebale nnyo mwebalire ddala era njagala kutwala okwebaza mwenna bannayuganda nga tubategeeza nga tubabuulira nti NRM
ekyaliwo emyaka 10. Ensonga endala ey'okubiri nti nga ye muganda mwakatwala kaana mu buzaayo 6. Kino kyekisanja kati ekisandikiddewo kyetusookedde tulaba nti kati ekisanja kino Bobi Wine ye omuzannyo gwe yagukoze gwawedde ng'omaze mbagonza amaanyi nti olw'ensonga nti ye emiisoni ye yamuleeta yawedde. Tujja tandikirawo Tony Bagonza basiibute yanzanyo omuganda nga hazi kitunzi ne bannayuganda byonna gye basinzira tulaba enkya ya leero ebigambo ebyo by'omwami ono wairo kyekaze 10 ku myaka gye gy'obuvubuka yali ebyewaze nnyo Katonda agenda muwangaaza akeere yejjuse lwaki yabyogera naye tujja kuba mu gavumenti sebo tujja kwejjeereza sigadde nze Bagonza Thomas omwogezi wa National Peasants Party naye nga twagala okutegeeza bannayuganda nti buli omuntu bwentaba mu process ne mugitwala for granted ebizibu ebivaamu bye bino wenjogerera etteeka ku kuzimba lyamaze dde okusayiningibwa mwami Museveni kino ekisanja twesabire bwesabizi etteeka kuzimba ddungi ebizimbe bituyiikira Bagonza batembeeyi ababodaboda abatakisi kale kisanja nalaba nnyo Stacy Amayanja nga mukwano gwe nnyo nga tumutumirako mwamuwamba mwamuwa ssente oyo baamugoba